Distulikiti y'e Kassanda ne Mubende zisalaganya ne Mityana era nga kyangu nnyo omuntu okukozesa obukubo obutonotono bwappanya okuva mu disitulikiti emu okudda mu ndala. Embeera eno eviiriddeko abakulembeze ku mitendera ey'enjawulo omuli ab'ebyobulamu, ab'ebyenjigiriza, ofiisi ya RDC ssaako bannabyabufuzi okusisinkana okutema empenda mu kulwanyisa ekirwadde kino. Tukizudde nti waliwo abantu naddala bajjira ku boodabooda abayingira Mityana nga mu ngeri embi. Tubadde tulowooza era tusaba abasirikale abali Mubende n'abali Kassanda munyweze enguudo ezo. Kikolwa si kirungi olw'ensonga tukiraba nti bannamityana babeera exposed ku bulwadde bwa Ebola. Tomanya ku bantu abava mu Kassanda ne Mubende nga balina obulwadde obwo ate ne bajja ne batwetabikamu nga bannamityana. Abakulira ebyobulamu mu kitundu kino bategeezezza ng'obuzibu buli ku ky'abantu okuba nga tebannannyonnyoka bulungi nti ddala waliyo ekirwadde ky'Ebola. Okusoomoozebwa kwe tusinze okusanga abantu abasinga tebakkiriza nti Ebola gyali. Abantu baffe njagala mumanyi nti Ebola gyali. So nkubira omulanga Ministry ya Health etuweeyo ebipande ebikyusiddwa mu lulimi abantu basobola okusoma ne bategeera. Babasobola ekinnansi mu kitundu kino bakkiriza nti waliwo okusoomoozebwa ku kirwadde kino nga beetaaga okusomesebwa okw'amaanyi. Obulwadde bwa Ebola kirwadde kikyali kipya nnyo mu matu gaffe, twali tukirabangako era tukiwulirangako. Okujja kutebeeza nti ddagala tugatta lino na lino na lino tusobole okuba nga tukyanga nga baabuli kitulumbi ekyokwatuba tukyakikola naye ebbanga erisinga obunene tulagira abasaabaganda basindike abalwadde mu malwaliro aga gavumenti. Ono agamba nti olaba mu kubasaba b'ekinnansi ababuzaabuza abalwadde. Abeekolerako mwebali abalwadde abasinga obungi ababuzaabuza abalwadde abo n'amubuzaabuza naye nga ababuzaabuza abatali balwadde manye basawo tuli ba mirundi ng'ebi waliwo abasawo batalina biwandiiko batajja gye tuli kusoma katinga misomo gyamu okusoma gye bali abatatafuta misomo gino ne balowooza nti obulwadde obwo yegundi yasunguwadde musoke. Empewo bagiyita eyamusoke nti empewo yamusoke ekoze ekisunguwadde n'abeera nga akola mu mbeera bwetyo nga n'omusawo yennyini kyakola takimanyi nga n'omulwadde gwakola kutakola kiyita kitegedde. Bo ab'ebyenjigiriza Mityana beesanze nga bali mu kattu. Tulina amasomero gaffe agamu nga tulina kumala kuyita mu disitulikiti ya Kassanda okugatuukako nga tuva Mityana. Tusanze okusoomoozebwa nti abasomesa abagendayo okuyita okusomesaayo bamala kuyita Kigalama ne balyoka bagendayo mu muluka ogwo gw'ekiyogaanyi. Waliwo n'abaana bagenda okufuula ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu abasobeddwa. Amasomero agamu agaligisalingira abaana ab'e Kassanda nga babaligisalingira ab'omu disitulikiti ziri ez'ewalala si Kassanda n'ez'ewalala nga balina okukolera wano naye nga balina okutambula okujja mu disitulikiti eno ey'e Mityana. Mu kiseera kino disitulikiti ezirinaanye Mityana omuli ey'e Kassanda ne Mubende ziri ku muggalo gwa nnaku 21.